Yo munange surprise bindeebako kutero gyeyawadde Rape Precious Lemi y'omukwano yamuzaalidde dda obuzibu era nga bwenjogerera ssaawa zino zo ttiimu bbiri zamaze dda okweyawulamu. Mbuuza nti ttiimu ki? Ttiimu kukakasa nti ddala kituufu Bindeeba mufumbo ne ttiimu ndala kukakasa nti Bindeeba si mufumbo akyayagala Rape. Era ngenda kuba nga nkutuusaako ezo zonna ttiimu ebbiri bigambo ki ebizivaamu yolowooza lwaki zo zirowooza bwe zityo. Bannange Rape mukwano mukyala Bindeeba gona alutegeera naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi bambi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpereka like era nensaba mukwano gwe wenna atunala kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme okusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekangayo kuba singa onyiga mu notification bell mukwano oba togenda kusubwa manya buli kavidiyo konna oba ogenda kukafuniranga mbudde. N'olwekyo mukwano nzikiriza nkutandike na ttiimu ki? Nkutandike na ttiimu byonoonese abagamba nti ddala kituufu Bindeeba eyo gyali mufumbo oba nkutandike na ttiimu kukakasa nti ddala Bindeeba akyayagala Rape. Naye ndowooza kankutandike ne ttiimu byonoonese. Munnange lubadde olwo munaku zino zonna eziyise Rape abadde ajje nkuyite kuguluba abadde aguluba ne bashosho inyirozi munnaye nga bamugamba mukyala teweekaza Bindeeba yakulekawo Bindeeba yaddira mukyala we mbuno Bindeeba mulwadde alina ekirwadde kye yalwala nti ate naye ku mulimu bakola ki batiimu byonoonese be babyogera ebyo nti ate munnaye naye ku mulimu bakola ki bamugoba ati ate olw'omukyala ye mukyala mukulu ssaawa zino Bindeeba gyali ayinamu kasente munnange ne wamujjanjaba eno wamuweeweta eno wakola biki eno wakola bingi munnaye Rape yeraliikiridde omutima we gumukuba gugamba gumukubira kumukumu kuba jjukiranga baakatandika okweyagana ne Bindeeba munnange yatuwa kasa nti Bindeeba tasobola kusanga tamaze kusaba lukusaani katamaze kusaba Rape nkyakuleetera munnaye bo batiimu kukakasiza ddala nti ddala Bindeeba musajja mufumbo eyo gyali bagambye ddala Bindeeba wabanga si musajja mufumbo lwaki ka vidiyo ke yakoze teyataddemu linnya lya Rape erikakasiza ddala nti nno Rape mukyala we ye nti ddala wabanga akyayagala Rape lwaki ka vidiyo teyakakoledde waka mu maka ge ewuwe waasula. Bannaye basho enyirozi bannaye kugamba ye Rape yanaabategeera kugamba ndowooza ajja beekuwuliramu oba ngambi mulago. Bannange ate bo boogera nga bakulaga n'obukakafu balina naye bannaye bashosho enyirozi bajjaji wa kuno mukwano bagambye wabanga ddala kituufu ng'akyayagala Rape yalibadde akolera mu nnyumba so si mu mmotoka naye nti ensonga ekyamukozesezza mu mmotoka abadde akola adduka ng'adduka ono omukyala w'ewaka ate jjukira omukyala w'ewaka ennaku zino engeri gyali ki yali ngoma nnene nti engeri gyamulabirira oba munnaage bimusako okutero takyayina mulimu nkyali ku ludda lw'abatiimu byonoonese batiimu abagamba mbu ddala kituufu Bindeeba yayawukana ne Rape era ne bagamba mbu ebyo ebimuli bimwala bye bamuwa Bindeeba si ye yabireese ebyo ebimuli bibadde ebyo bimuli Rape yakoze ki yabipanze buli bayimuleetera munnaye ng'atya okuswala wabula ate musokomoka omugambo bannaye kati nze ngaaze ne neebuuza kye bagamba abatiimu byonoonese naye kano vidiyo Bindeeba kokutero ke yakoze muntu abadde afaana Bindeeba okay kale tuveeyo kubanga nabateerako ka vidiyo bo ke bawakanya akagamba mbu wabanga akyamwagala lwaki teyataddemu linnya lya Rape ne bannaye bajjaaji baakona ate munnaye ate nga nkuzizzaako eno ku batiimu abakakasiza ddala nti nno Bindeeba bakiyagana ne Rape Mama Prince Black Beauty bannaye bo baganye mukwano Rape wamanyuza kintu kyo munnaye omweyogereze takusuuza kayaaziko ova ku abo abantu aboogera mbu munnaye bano abantu bolaba aboogera abakuvumirira abakola ki mu munnange eyo nnugu munnange omusajja wo bakola ki omusajja wo bamwegomba mbu era amagezi ge bakuwadde kola kintu kimu
munaye kokutero munaye Bindeeba munaye mujje mu kamera kumambo abawala abamwetega baki abawala abamwetega bangi era bakugambye mukwano kola fuuka kasirise kola ganna kaka kanani kola ganna kaka kane Alan nti obagezaako okukopa Rema Namakula kuba munange n'obufumbo bwa Rema Namakula bwali bwonoonese lwa nsonga nti obufumbo bwali mu kamera nnyonnyo naye munaye baagenda ne bamusabula munaye Rema Namakula yakampola kati mugenda kumbuuza te Rema Namakula ajjiddewa just mbaleetera kino Ray-P batiimu abagamba nti no Ray-P bakyayagana n'ekokutero amagezi ge bamuwadde nti ajja omusajja mu kamera nti ate alekera okubeerawo ng'akola ki alekera okubeerawo ng'amwogerako nti no buli kadde kokutero buli kadde Bindeeba buli kadde biki ng'ali mu kamera munaye nti amasimu beegali yesu wadde omusajja ali wala ninga omusajja bwakomyewo n'amulaga nti munaye Ray-P kugwe kwenfiira kuba munange omusajja yatusuubiza natugamba nti munange ye Ray-P mukyala we era ye kuye kwakola ki kuye kwafiira ate bo bali batiimu byonoonese kye bataawulidde ekyo wabula bo bakuliriza kali akagamba mbu lwaki teyayatudde linnya lya Ray-P bwe kitegeeza alina abakazi bangi kitegeeza nti nno kati akantu kafowadinge mbu yageze akafowadingira abakyala bangi bannange bo batiimu byonoonese munange Ray-P surprise go n'agitegeera naye bo batiimu abagamba nti omusajja okyamulina bakugambye munaye kola kintu kimu omusajja waaba akumyewo kale omubanga mbadde mulinamu obutakkaanya naye ate n'akomawo ku Valentine n'akulaga nti akwagala munaye omusajja mujje mu kamera abantu abasinga tebaagaliza abantu abasinga munaye bakuyinako ennugumbu abantu abasinga obufumbo bukoze ki bubalemye ate nekirala beegwaniza omusajja we lwaki mbyogera munagamba bannaye Suvia News ng'apoloka omugambo munaye kambateerako obuvidiyo ngenda soka mbateereko ka vidiyo Bindeeba musajja watu keyakoze Bindeeba musajja watu keyayogedde nkulage na Ray-P bannange Ray-P ayagala Bindeeba bannange Ray-P ayigamba yenna abadde awuliriza Bindeeba ng'omuwulira yenna maama bannange nga si ono Ray-P ayogera Nakitto naye bannange ennaku zino yatuwa n'erinnya eddala erya Nakitto kyokka bannaye mukyala kokutero mukyala Bindeeba nso wamubafu wano ku Suvia News mukwano otusanyula nga minyongero bajjukiza musubscribinge mulaikinge kati ono amalo galina mangi ayina akajanja omuntu oweegulira ebintu bwoto bwobeera okakasa kasobyegulira n'obyegabira n'obyewa oza n'okulanga kavidiyo bali bakoogera dda kalina gye kaali kalaga kaali kamala okusinzira anyway sijja kyesibako nnyo kubanga bw'aba talina bw'aba takakasa afa ati n'ensi kyeyakulaze oyagala kungamba nti yavudde mu buliri nga tamanyi agenda funa ebimu yabadde tamanyira yatidde nnyo wakolako ku TV obimanyi producer asooka nakugamba kati kino bina ebimu byana recorded ne babigatta wali ne gonoloza ne bitekako live gonola nti bidi live ngenda kuteekako full figure live cricket over kateekako sawa nyezi ekiro bagambe full figure yakikubye ayina n'omusana ogumwakira ekiro webale nnyo so beda final channel ko badde general kankute nedda ne wotanta ali ku kitufu takakasa tolina nagwo kakasa. But I want to let you know that not even the distance can change how I feel about you. I love you, my one and only wife, and I'm here to wish you a beautiful Valentine's Day. See you soon. See you around. Thank you. Hey cocktail, hey my love, my future. What's up, girl? Yeah, it's a Valentine's Day, girl. Being far from you on this day has been the hardest thing this year. But I want to let you know that not even the distance can change how I feel about you. I love you, my one and only wife. And I'm here to wish you a beautiful Valentine's Day.